bajjawo nalabye wana abasiru abagamba mukakati twamulabye bamutaddeko byuma byamaki bya mutima nogamba oba talina kyamanyi ku bya busawo naye yeeyogeza abo abasawo bemulaba ab'ensambi eddwaliro lyabwe lirina name to keep to protect bamanyi nti mu nsi yonna waliwo ababalaba ddwaliro lya kereziya omuntu omuteekako ezo monitors they are monitors naye olw'okuba bo malwaliro bagendayo nga bamaze kuba bubi nnyo agamba kitaata wange bwe babimuteekako yali ali bubi nnyo kakati lwaki ono atannazirika babimuteekako kubanga ye kitaawe yagenda aweddeyo those are monitors baba bakumonitaringa oxygen levels mu mubiri ziri zitya pressure eri etya tekitegeeza nti oli bubi naye biyamba okubalaga nti oxygen ali bulungi temperature eri bulungi pressure eri bulungi omutima speed y'omutima yeeyo movement y'omusayi yeeyo okiraba kakati those are monitors naye n'osanga omuntu ng'ali mu stenseni naye ate ayagala bamulabeko oluusi ng'atudde na ku TV oba ku radio oba kuki naye ng'ayogera mukakati olaba bamutaddeko ebyuma ebyabalwadde b'omutima nogamba tebalina kye bamanyi they are monitors abasawo bagambye ono asigale wano tumumonitaringe wano kye bategeeza tusigale nga tumutunulira tulabe oba teyeeyongera kuba bubi tusobola omugamba gendeeka mpozi ekintu kye bamukubye kimunuunamu oxygen kakati kye bava bamuteekako monitors zisigale nga zigamba nti bannange ono kati oxygen mu mubiri atambula bulungi omusayi gutambula bulungi pressure nungi so okuteekako monitor tebategeeza nti oli bubi osobola okuba even na normal but they are monitoring your situation. Yes. Baba ba monitoring as baita body vitals. Body vitals. Vitals zino pressure, oxygen, heartbeat, temperature. Omutima gukola bulungi. Oxygen mulungi. Pressure nungi. Kibava bakuteekako ki monitor. Nye kati ye agamba bakiteeka ku taata ng'afa kati lwaki bakitadde ku ono n'atafa. Mu Uganda bano abantu abali primitive, you are primitive. Bakulira mu maka ng'omulwadde talya. Omanyi waliwo bagamba nti omuntu omulwadde olina okufuba ennyo okulaba ng'alya. Naye wano abantu abakulira mu nsi eziri primitive nti mu families eziri primitive omulwadde talya era bw'oli emmere ng'oli mulwadde nga bagamba obadde weerwaza. Kakati okupuluvinga nti oli mulwadde mu maka bwe gatyo olina okugaana okulya emmere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutenda gye musinzira okutulaba nudini ntege again ne muganda wange Sam Obote Samuel ekiganda gwani Kalungi Samuel naye abantu balaba Obote mwayambalaganye dda era abamu missing nkola yakujigiriza Obote mumulekawo mule mirembe abantu bagamba banga Obote muze kumyawo Obote waffe abantu bakkirize bukkiriza nti people are there otherwise ogamba otya ssebo ndi wano alhamdulillah mpola naffe tuli wano tutambuza ensonga zonna mutambula mpola yes kakati gino ekizibu enaku 3 emabega twafuna ekizibu mu ggwanga nti omukulu president wa NUP ekibiina kya NUP ekyebibufuzi yakubwa Kanistan naye abaatubikira baatuga bamukubya amasasi abaatutegeeza amawulire era nyo twakola program awo nga tugamba nga twebuuza ani ayinza okukola ekintu ekifaana bwe kityo okitegeera ng'akoze eki era buli n'abaali ku siini bonna bagamba pulezidenti akubiddwa amasasi ne tujja nga tutambula of course ekyakolebwa tekyali kirungi okumukuba akakebe ka tear gas ate n'okakubira ddala ku mubiri because tear gas eva bamukuba mu space mugabe ne bw'omukuba eri
eva bamukuba mu space ye n'akola ogugwe naye bw'omukuba omuntu ku mubiri oba omezze n'oluma okitegedde kuba kati ate kuba yennyini tagenda kuba muntu kumutta naye omuleetako damage kaakati naye bino nga bimaze okuvaayo kusaasira nekujja tugenda okusiba nga abaana bajjeyo akayimba ye kubayimba kaani kandiba akabadi bebe nakalabye nga abantu bakagira ate nosebo ne bakwata abaana balina ejjoogo bakwaba abaana abalala bonna bakutte ne balina ejjoogo bakutte ne mu library y'omukulu yennyini batya kiwaanyi nabirabye tebakomyawo waliwo n'akalalaawo something nigamba ne Lwasa n'avaayo ye Lwasa seba atambudde ku tikitooko kati Lwasa ng'agamba ki bonna bali mu oba kyagambye kite ekisajja kyange ekyo kyagambye kankinoonye wano ki Lwasa kigamba ki Lwasa nga teyandiyingidde mu bintu bino kankunoonyeze Lwasa basi kubanga yejjukira atejjukira Lwasa ng'omuntu siniya waabwe badi kakati bw'alaba ekintu omuntu akikoze alabira ddala ng'agamba ani yamuwadde akatiba ansoose mu kantu so nga bambi oli ebyaddala bamukuba tiya gas kakati gwe bw'ovaayo naye bannaye Lwasa yanyumiddwa tomanyi kale ne wabaawo n'omukulu ono musajja wange owulira ono akatabira kalabye lage legate edize naye abadde no mu vyeno bakiraba bulala naye ababadde eri bamanyi kye nabadde ndiko oba okitegeera nga ngoba musajja oyo ni mumubuuza kikyatukubira yasonze mu kimundu n'asongamu ati nange kwe kudde emisinde ate omuntu adduse okomawo ledda akatabira kalabye lage legate edize fusensi naye ababadde no owulidde kati ako kamu oyo Edmonton yeewozaako musajja wattu ng'abantu bamutadde ku nninga nti yadduse ku mulimu omulala n'agamba ekituli ekyabadde ku mpale naye era nga nakyo it is too big for a bullet yes okujjawo nga lyerina erikuba enkofu ery'eddene lisaasaana naye gano poliisi yaffe ekwata AK47 wano weliyingiridde terisobola kuyuza ki era still okiwa gundi okiwa benefit of doubt nti enfale no webeera oyo nno mukugu w'amawulire yagamba nti bano abaatuwa amawulire nti omusajja bamukubye essasi ekyo ekituli ekinene ekyo bw'abanga Bobi Wine yawangula akalulu n'atafuga ng'awangudde akalulu nga bw'agamba kitegeeza ne bwe tunaddamu ne tukamwongera tajja kufuga ekyo that is the truth twamwogera nagwe mmanye anti nze bampeereza buweereza nkolera bantu tuyingira akalulu nga tumanyi omulala ani kaakati ensonga oli gy'agamba nti akabadi kabadde kagazi nti bw'ojja n'ogamba nti bakkubye essasi nga n'abaliwo bagaba bakkubye essasi obunene bw'ekituli kino ekyabaddewo ye ono omukugu bwawakanya nti essasi terisobola kuyuza kituli kityo liba kuyingira butereevu essasi ebiseera ebisinga we liyitidde teriteekawo nnyo mbeera naye eno gye liggukira yewatera okuba embeera kakati jjukira wano naye nze nasooka kulowooza nti empale bayuzanjuze era nakibuuza era noono kyagamba nti wano empale bayuzanjuze nti ndowooza bagiyuza oba mu ngeri yakugeza kulaba what is wrong I don't know kati oli abuuza kivudde ku kibannauganda okutuuka okumookinga mu kifo ky'okutasaasira kubanze bw'oŋŋamba nti Kyagulanyi yafunye ekizibu ekyo lwaki gwe mu kifo ky'okusaasira omuntu ndabye Bujingo ndabye Fulufiga naagala bandikubye ku mutwe ndabye abalala neŋŋamba tutuuse tutya ebimu bya bukambwe ennyo ebimu luyale bya bukambwe ennyo overall kyekireetedde abantu okuba nga bacelebrating abamu kyendaba nti si kyabuntu si mpisa yaffe wano mu si mpisa ya muntu okuba nti alina ekizibu kyayitamu ate gwe n'oseka busesi naye ndowooza ekimu ku byoyize waliwo ekigambo ekigambibwa nti kyosiga kyokola ki eki nti kyosiga kyokungula kakati
abantu bangi jukira omanye abaana ba Nuupu abo bagumu balinga amayinja nabo bagenda olumu ne basanyukira ebintu olumu basanyukirako omuntu ng'afudde. You can imagine omuntu ng'afudde ne bakuba enduulu ne bagamba yeye ne bakuba amazina ne bakola biki ebintu ebifaanana bwe bityo oluusi bireetera abantu okulowoozaako obulala nti naawe bw'ofuna ekizibu mu kifo ky'okusaasira bakuddiza by'obadde okola baagala akate kuleeta biri ebikadde weewaawo ffe abategeera tetwagala nnyo bireeta kyova olaba ffe twasaasirirawo okegedde twagamba nti nedda Macyazi tetuwagira nze siwagira gundi tuwagira Nuupu siri wa Nuupu nze siwagira bibiina lwaki tuwagira Nuupu toyagala nkyukakyuka saagala bibiina njagala enkyukakyuka kyova olaba njirwa nange nyini ndi mu nkyukakyuka ndi mu kulwanyisa sooka kukyusa nze njogenzire ku biddako ejegedde saagala kulowooza nti Nuupu yeyina enkyukakyuka yange Nuupu erina nkyukakyuka yayo gyenoonya nange nina enkyukakyuka gyewaki nga ggwe omuntu nawe oyina eyo gy'oyagala gyenjagala kakati ate sobola kulwanirira ya Nuupu nga sinaba kulwanirira yange kati era ndowooza abantu abasinga bakolera ensobi bagenda ne baagala okulwanirira enkyukakyuka yeggwanga nga bo bennyini tebanatuuka kukola ki kukyukakyuka because okukyusa Museveni oba okyusiza Museveni ye kago obaddeyo empadde enkyukakyuka tosobola naye tuyinza okyusa system ati system bantu system tebaako muntu omu ebaako abantu chain nnene bweti kati gwoba tonnakyuka ate eri waggulu system n'ekyuka kitegeeza wano tewali kigenda kukolebwa ntwala mu maaso so mbadde nkutwala nti attisa munne ekitala ffe Bayibuli bwegamba ate naye bali mu kimana kitala kakati abaana ba Nuupu ebiseera ebisinga bamanyi okuvaayo mu busungu nga waliwo ensonga ne basanyukira abafunye ebizibu oyo abadde awagira abatunyigiriza kakati kakirabe kafe kati senga for example ekyatuuse ku gundi ku Bobi Wine kyabadde kituuse ku muntu nga Mpuuga omanye ekyandibadde wano bandikubye ne pati oba afaafe batutama bakola kikakati it is until abantu bategedde nti ekisooka mu byonna is humanity buntu okegedde oba wa Nuupu oba wa DP oba wa NRM muntu kati soka tutereeze ekyo ky'omuntu ogamba nti bano bennyini aba Nuupu bafuuti soja n'abalala singa yabadde Mpuuga nga yafunye kino ekyabaddewo omanye embeera eyandibadde wano first of all bandigambye ako kabadi bagire tebatumanyira tatujja kumulamwa eyo diversion kakati naawe wano abantu nga bakugamba nti twale tuli ku China town yaffe olese diversion zo oba otegeera bulungi mpulira and that's where the problem is teri bajja kumulamwa bo bali ku China town kakati bw'oleeta obubadi bwo nti bakkuba essasi kale kuba abantu bo bamanyira nti bwe bakkuba essasi wakati obulumi bw'omunda buzibu nze bantugako mu taxi bantugako mu taxi ne banziba millionaires era nze sirinya taxi emyaka giweze 10 kati giweze endowooza nga 89 ne bw'ojja n'oŋŋamba nti linnya taxi sirinya taxi bakutugira ki bantu simanyi na kumanya bali bagala kubba ssente kati nengezaako okwagala okutaasa ate nze nagwa mu mbi nga baba ssente zo baali babba muntu mulala kati nze bwe nagezaako okukola olugezigezi kati ate nange ne banziba ate ne banziba nnyo n'okusinga oli gwe baali okubba gwe baali babba ye yakola atya gwe baali babba era baamubba kati ne tuwera babiri be babbye kyokka ate gwe babba n'alowooza nange mbadde ndi mubbi nalinva kisaasaawo lwa mukaaga kitaawo yakulekera ebizibu akati munnange sente zaali za rent alina gye nalinva nga sente ezo bazimpadde waliwo apartment gye nali nkolako obwa management kadde bampa millionaires 3 ati bwe bazimpa nva nazo eri baŋŋamba zitwale mu banka ebiseera yayo ekyali wano olaba nga wali Wazalendo waliwo banka bali bajani Barclays oba eri wano nga ku side bare ng'ogwa
oloveno wagulu ku National Theatre Parliament oluguudo lwebayita Saidi Barolo. Okay. Connecting at the Winton one lugwa ku Jinja Road. Kakati banka yali awo kati nze ninnya taxi eyinayita nakawa wawa kati njirinyira kisaasi mu town. Nina milioni 2 emu wano. Kubanga yali rent w'abantu kati nga ziri myezi 3. Ono yampadde n'oli nampa emyezi 2 nampa mwezi gumu kati nga ziri wano ziti. Ngajija kati mbantuuka enakawaawo abantu tebannawera muki mwene mubameka mu taxi tulimu abantu ndoza nga bana kati kyokka bwe twatuuka awo n'abana abasatu ne bakola ki bavaamu ababiri ne bavaamu ne tusigala bameka babiri kati taxi omusajja n'atugamba muviireemu wano mufune taxi bayongerawo wa mu kibuga ffe tuddeyo abantu babuze nga nfuluma kati we nafuluma bana akafuluma bwenti n'ekikyala kyali kikyala kirungi nnyo bwekiti ngomanya abawala abebbeeyi bwe bafaanana kirungi nnyo kinyirira kiyimiridde ngaawo nange nnyimiridde wano twetunulako bwe tunuzi bwe tuti n'osiima mu mutima nesiima mutima naye ng'olaba omukyalo ow'ebbeeyi alina laputopu baaga alina eno ey'okumugongo alina nakano kakutte bwati akati tuba twakapaakinga bwe tuti nebbeeyi y'omu takisi emmoto anti nebbeeyi y'omu takisi gende maaso omanya ekikyalo ekyebbeeyi mundabika tomanya kubanga era bwaba bakyalinya takisi tugende maaso kakati nga ngenda ngamba nga etakisi etupakingako ovaayo kati bwe pakinga bweti tambulirayo Kampala nga njagala ogiyingira kati ngenda okwagala ogiyingira kino ekikyala kyekyansooka okukola ki okuyingira kiti bwe kiyingira nange nenjagala okuyingira kati ngenda okulaba nga wekitudde wenandibadde ntuula nga kyo kigenze kitudde eri emabega kiresewo akakutebe akali eri emabega nga gye nina okugenda otuula kati nze sala tuulayo njira wano mu maaso waliwo omuntu atya akati nga nzira mu maaso wano omuntu omu ng'agenda ngamba ng'avaamu okigiira ng'avaamu nga ndaga ng'avaamu nti gwe tuulayo wali wakati kati olwoba tayagala kkaayana omuntu omukulu nga ntuula munda kati ndi wakati wa ddereeva n'ono ng'emmotoka etandika kakati tukkirira bwesiba bwegenda nembagamba nabo balaga banoonya bantu nebaga bannaye nga mutulwisiza nnyo kati waliwo awo ebitaalo ebyo ebiri awo wansi awo byali tebiriiwo ebyo bitaalo biraba bipya ebyannakawa byali tebiriiwo kati awo yayibanga eyimiriramu kati nejja neyimirira wano nga mu bitaala awo wewatya nebagamba bannaye nze njala genda kati olwo mutandisa ofuna omutima gugamba ye lwaki tolinnya booda ng'obonyebonya gyenyo mu taxi nemugamba kanveemu ze ninye booda tugende n'avuga kati bweyavuga weyatuka wano ewammwe ku Bukedde wano bwayambuka teyayambuka ku Bukedde yagikuba wano koza ate nomulaga wa ngenda okulira omukazi emabega koza ate kiki ensingo teyadda omwana yankwata wano bwati kati jjukira nali tudde mu maaso kati ne yalinga kondakita waliwo wano kondakita wano waliwo omusabazi omulala atudde ku luggi kwennyini kati oli omanyi wali bapiloti babeera eno mu maaso mu taxi waliwo obuuma obubeera kakati omwana yayisa muna omukono bwati nankola bwati kati nze nembeera nga nkumuwulira sibeerangako nga sissaako mala eddakiika eziwera 2 naki experience nga ku olwo kati eno ndaba ekiwala mpuli naye nga olwotandisa owulira eddoboozi nga mpulira liva bwala omuwala bamufulumizza ebintu byonna byonna birese muki bamukasukidde essimu ye olwo kitegeeza batutte laputopu akasawo kegundi nensawo endala yabadde ku mugongo byonna babitutte nze nina ki sente enkalu wano mpulira kati mukugira bwenti dereva yennyini namuwulira ye yakwata eno
najjayo ebyo nabyo njogera babikola mu seconds nga 7 ndoza akuli najjayo nono najje nakwate no akuli najjayo ne bansindika wabweru nkubuulira mazima kyantwala eddakiika endala nga 7 eddoboozi no komawo okuba nti nsobola okugamba nti ABCD nga kituukawo nga batukasukaawo ng'emmotoka yeeyongera buki teyagenda Kampala edda luli olugenda ebugoloobi Old Port Bell Road lujoyininga Old Port Bell ng'egenda nanoonya bodaboda awo ongobe munaye bodaboda zaabula nga bulijjo eriko omuntu wayitawo eddakiika nga eyezi kati you can imagine eddakiika kale nga 2 nebebemu emmotoka eba ekyali waawo ng'ebuze n'engobe emmotoka kati nagoba emmotoka obadde ogera kino ekikazi lwaki ogera kyatukoga nti kino ekikazi nfuluma mwafulumyako n'omusajja nga muzeeyizeeyi leeta gwe baŋŋamba nti naye yabadde ku ddiiro batubbye omuzeeyizeeyi nze nange ndi awo batubbye bannange omuwala akaaba okufa essimu bagimunkasukidde nange yawe baginkasukidde bayiseemu netumagamaga kati omuwala yaddukayo kiwalazima ndooza nayambuka ku poliisi nze ono musajja yawoza banzibe tayogera nekye bamubbye naye twamuleka awo nze nalinnya boda kugoba ki kati bwe natuka ali mu ka junction jjukira luno olukomawo eno luli lugenda eri olukomawo eno mu kibuga luno oludda bugoloobi question is bakoze eki bakugenzeewa bakutewa kati omuvubuka oyo yanvuga paka Luzira leeta gwe baŋŋamba nti nabo oluusi babeera mu ddiiro yanvuga paka Luzira batugenda tunoonya bayinza okubeera paka Luzira era Luzira gye yandagira gye yambuuliza nti olina ssente z'okunsasula ye nalinamu obusente wano naye nga sikyabujjukira gyaliba mitwalo nga 6 nga giriwa nga sikyagijjukira ne muga sina yadde 10 naŋŋamba nandeka eyo gwolaba natambula paka Mmengo awe waka omukaga gwo guli wano naye togujjukira nga sigujjukira Saamu tosobola lutalo gw'osaba zivuge tozisobola nkulabidde wano sikisabangako osaba zivuge kati ntegedde wano zivuge ziti natambuza bigeregere ekitambuza ebigere naye nagenda ne ku polisi kati bwengenda ku polisi nsanga ekikazi kitudde kuba natambula okuva Luzira paka ku polisi eya Jinja Road nenvaawo nenjja kwene eya wano wansi ekikazi okisanga kitudde nga kitudde ku polisi tekyagamba muyono kyabyogera naye bwe kyabimala obyogera kyakisitula luvannyuma nti ate nze banzibye nnyo naye we naggweramu amaanyi nga bandaga nti waliwo jjo gwe babbye akasanvu $1 kakati bwe navaawo nenzikira kwene poliisi eyawano wansi kati eyawansi wano nga ku rawundi wennyini ne baŋŋamba ddayo kweri nali nzirayo nenjijukira neŋŋamba nali nzirayo gye baŋŋambye okudda nojjukira ndi wagenzeeyo zivuge zireke nga walaba bambi nali nkyali kidi nali nkyali muto mu ssente okyegeera nti ssente zaali nyingi gw'omanyi okuba nti emiliyoni 3 nze awo nali sizimanyi gwalina bubeezi ssente naye nga simanyi ne bazinoonya naye kati bw'ozinzibako kati nkugamba mpaamu ewiikisi 3 nja zikuleetera okyegedde naye wali nali siina nagenyiza gamba nti mpaayo mpolayo $200 kaakati olwo bamaze okukubba oze eyo story ewedde ew'abaana abacelebrating andi waliwo yayimba tolabanga kubeera ng'oli mubuzibu oli nadda wali ateere navoola ate no ne mukulu waabwe abikola nnyo ne mukulu waabwe yabikola nnyo era mu biseera bya bebe ebyo kwegamba ebadde enkola ye ng'era boolaba nti Muzeeyi Museveni yali musajja muyeekera nti ne bwe yavaayo era akyali muyeekera ajjudde akati nawano kyekimu nti
amagezi ge bakozesa buyayo obw'amaanyi ennyo obwali eri mu music industry neno mu politics babuleese naye neno mu politics biralamu kuba birimu n'emmundu oli yambuuzizza nti ekituufu Nuruddin omukulu baamukubye ttiya gaasi n'afuna ekiwundu n'ensonga eyo alina ekiwundu ekyalabiddwako sinno kimu babi alina ka video kakutte nga kaviira ddala eno era ndowooza senga teyabadde yate kisoboka mbadde ngenda kugamba senga teyabadde mu mpale bati kugamba nti okuva eno yonna naye obulala bugundi obunankaninankana obusunesune kakati oli abuuza kituufu omuntu okubanga kati ali ku miggo n'ateekebwako n'ekiseminti kuba waliwo atuuse okugamba nti omusawo alayika bamugobye ebyo nabiwuliddeko naye omusawo ne bwembanze yeetaaga kugoba lwansonga lwaki yamutaddeko ekiseminti ate nakijjako kuba oli yabuuziza waliwo nga tubuuze akuba nti abantu be banaatuyambako nze siri musawo simanyi byabasawo naye sirabangako era gunaaba omulundi gwagusooka sirabangako kika kya kiseminti kye bateekako leero nkya ne baki in hours ne bakijjako oba ontegeera like ne bakijjako in just hours si like nti oba kyabazeeko ewiiki oba ennaku bbiri naye just hours nti bakitaddeko sawa waliwo agambye nti bataddeko ate buno bwabadde wa buno obupima omutima buno waliwo bwabadde obwedda bwe bakozesa obw'omutima obupimapimako kugamba obupima nti omuntu assa bulungi ali okke intensive nalabye kye bayita intensive care omanyi kye bayita intensive care omuntu esembayo nti amawugwe tegakola obutaago butadde ate kino omusayi gwamukate gwambuka jjajja wange yalwalako omuntu mbumanyi ku bantu nga ddala ali mu mbeera ya intensive ona nti mukulembeze wa ggwanga koze ekyera tuba tulina omuwa intensive care kituufu kubanga nagiraba intensive care naye kino ekisanyusa abantu kyo tokyebuuza kiviira ddala ku ngozi ng'otegeeza kitaata kiviira ddala ku luutu ku mirandira nti baakisiga nuupu esanyukira nnyo abantu abafunye obizibu naddala nga si bannuupu teri wa nuupu ayinza kugamba nti bambi kale twamugambako wano kyekyo kabakirabe kyekyo bajja kiwulira mujja kukiwulira ne bajja buli vidiyo gye wali okoze bwebanga yali yebavoola naye kirungi era kati ndooza ffe banasanyuke kuba ffe tetubavoola tetubagamba mazima ani nabali abamu baba bagamba mazima naye kati bugingo okudda ku kituti n'azinanamu kiki gwomanye eddekende eryali lwakuba nti ate bugingo eddekende eryali ku gundi kuki eddekende eryali ku baana ba Nuupu nga bugingo afunye ebizibu kyova olaba nti bugingo kati musanyufu agamba mbafunye nammwe munnyonnyole nga bwe mwali munsaba okunnyonnyola mutulage essasi naye ate ku kya bugingo ate mpagiramu Bobi Wine kubanga ate Bobi Wine ye yalaze ebiwundu abugingo alaba ku kiwundu kye yabikuuma paka ne zifuuka enkovu kati ezimusiiwa byonna ayogerako byogere oba kitegeera kati ate Bobi Wine amusingako okwo lwaki ogamba amusingako okwo amusinzeeko Bobi Wine ye lwaki ogamba amusingako obusinzi amusinze anti amusinzeeko kuba nebya Bobi Wine si bye byamaanyi ennyo kugamba ekiriwo ekyamazima waliwo ndowooza kye bayita over exaggeration beexaggeratinze nnyo kiki beexaggeratinze nti olaba nga yakakubwa ffe wano wetwekangira netukola ne show esaasira okyegedde abantu basooka kugamba masasi nekivaawo nekiyingira mugundi loopu ye yayogeraawo tebeza mu dakiika 3 baali bataddewo embeera ey'ekika ekyawaggulu so I think ekyo kiviira ddala wali kuba bateekawo embeera ey'amaanyi ennyo ngamba gundi bamukubye kakati abantu ne batya nnyo fear neebeera too much kakati omuntu buli lw'omutiise nnyo
ate kyasuubira n'atakiraba aba alina okugamba okyegedde machas obulumi era bukyakola kibukyaliwo kati luli kiri kisitole kyembadde kunyumiza ekyemmotoka bwe bantugira mu taxi nze obulago bwali bunnuma naye ng'abantu nulako bonna balaba bagamba obbye zino n'okatagga okitegedde onyumiddwa zino ontegedde naye ng'ate nze mu bulago nze nali mpulira kyempulira era bwe nanyonyola omusawo kankulage ku gundi ku bifaananyi by'omukulu embeera gy'alimu yeeno ali ku miggo bambi ali ku miggo alumwa simayo bw'okiraba negwe tuyinza okubeera wano naye tebakonfaminga mbwe Gumba teryafunye buzibu they confirm that nabo bennyini kati kyogaba ab'emiggo so yagambye nti mujja kiwulira so kati bw'ogamba abantu nti mujja kiwulira naye bayinza okugamba mujja kiwulira namwe mujja kiwulira yesa kyekyo buli kyemugamba abantu okukiwulira anti kati kyekyo kuba ye yagamba abantu mujja kiwulira kati then nze kyemugamba abo abasajja bebeereremu kubanga ye yenyini agamba nti abantu bebeereremu twebeereremu abantu abo bebeereremu abanuupu bebeereremu because kati bwe kiba nga kisobola okutuuka ku principle kati ani ali safe mu nuupu okitegeera ani ayinza okuba safe olaba ye kennyini mwenye okitegedde bamutuukako ani atatuukikako mu nuupu oba okitegeera kitegeeza kukulaga kati kitegeeza nabo bebeereremu okay yes kikulu nnyo that is a very big kifaananyi kigumu nnyo nkutegedde kifaananyi kigumu so nze in a nutshell twandibale twawukana mu bintu ebirala naye netukuuma obuntu netuba n'obuntu obuntu kikulu nnyo kubanga bino politics wa bulijjo olwaleero oyinza okusanga obutakkanya mu byabufuzi kya buntu kubanga olwaleero oyinza okukeera ku makya ng'oli mu nuupu ne bukya nga wayiseewo emyezi 2 ng'oli mu kibiina kirala okyegedde ne bukya nga waliwo ng'oli mu kirala n'olinga ali mu kirala okyegedde so si kyamagezi nnyo si kyamagezi nnyo muntu kubeeraawo n'agamba nolowooza nti ekibiina kyowagira that is all atawagira kikyo kitegeeza bulamu nti lwaki ono tampagira I think it is more abantu balina just kutegeera nti bali selfish is also another game nga bwe tuyingira mu kisaawe ky'omupiira politics abeerenga ddiini no anti ddiini eri ngamba okukkiriza nti gwe oli mu katuliki si kirungi nze ndi musiraamu you can attract me to become a Muslim no tokiteekayo eyo bw'okifuula eddiini oba ogityobodde eddiini oba ogityobodde kubanga eddiini erina ebyawandiikibwa ebiri systematic naye ebibiina by'obufuzi bikyuka ideology zikyuka omukulu alina obubaka wano kanzokembokuwe eddiini yo tekyuka batubuuza oba poliisi yatutuukiriddeko mu kunoonyereza kwayo poliisi simanyi oba esobola okwenoonyerezaako ekyokubiri simanyi ki kye baagala kunoonyerezaako kuba amazima gonna weegali twebaza abantu nti bakozeseza kamera zaabwe nga bwe tuze tubasaba era buli kimu ne bakiteekayo kati simanyi kye poliisi kyagala kunoonyereza kubanga be bakontrolinga zi kamera ezo awo twabadde waliwo kamera yakutte buli kimu ekyagenze mu maaso naye abapoliisi tebasobola kubijjayo kubiraga nsi kubanga bibalumika kati simanyi ki kye bagenda kunoonyerezaako olwedde waliwo omusango oguliwo eyalagidde batukube amasasi newankubadde tebagatukubye yabadde DPC w'ekira gwe bayita kuzaala roba ulira eya nkasukidde akakebaako ne kantulikira kugulu bamuyita Twesigye Elias Kaino OC station owawekira abalala abakozi b'ebikolobero ababaddeko kwabaddeko oyo gwe bayita Shadraka eyeyita omusumba naye ng'alina n'emisango egy'okukwata abaana eyabeeranga muwembule eyatta abantu baffe abangi
n'okubatulugunya yabaddewo. Omulala eyabaddewo oyo omukwasi w'abakazi eyakwata n'abaana ab'obulenzi be baasibira mu CMI naye waali kati simanyi bamuyita Isa ambirinya ye Isa naye waali n'ebyakoleddwa mwabirabye fesi zaabwe mwazirabye mwalabye abaakubye abantu mwalabye buli kikolobero ate n'amateeka mugamanyi so baleme kusiruwaza abantu tebakyabuuliriza oba mukwata omuntu nga talina musango ne mumusiba n'asukka ne mu ssaawa 48 ze mulina omutwalira mu kooti tosobola kuŋŋamba nti temusobola kukwata abamenyi b'amateeka abo bakoze ekyo era tukimanyi nti wano e Uganda mu gavumenti ya Museveni abamenyi b'amateeka babawampeera ate abagobera amateeka be batulugunya. Otubuuziza kyetugamba ku nsonga ya poliisi okuvayo negamba nti naffe twakubye emmotoka zaabwe ekisooka byonna ebyagenze mu maaso mwabirabye ku kamera byonna buli katikitiki tewali buli katikitiki mwabirabye era temwalabyeko omuntu yenna ku bantu bafa akasuka ejjinja naye tekyewuunyisa kubanga ne mwaluwa nga bamaze okutta Yasini Kawuma n'okuntulugunya bagamba nti twakubye emmotoka ya Museveni amayinja balimba nti bankutte n'emmundu n'ebirala so ekyo nakyo kubya ebirimbo kyekimu ku birimbo ebimu poliisi byekozesa neyagala okwejjako omusango lwakuba ku mulundi guno abanansi babalabisiza ekisemberayo ddala Sematimba bwejire ambuzizza bwempulira ndi stede wadde si nnyo ntereddemu okusinga kati obulumi obw'ekiwundu weera ekiwundu wekiri naye ate obulumi obusinga buli munda kugumba kubanga wadde teryamenyese lyakoseddwa nnyo nerifuna ne kakwaka kakati nduuza bwe bulumi obwo ngenda kuddamu okwekebejjebwa abasawo baŋŋambye ekivaako bulumi kyandiba bakakasa kyandiba nga kiri ku busomyo munda mugumba naye era kyonna kyekiri nkakasa Katonda ajja tuyisa mu mbeera eno era nja kutereera era nga Loopu bw'abagambye wentereerera wenti tujja mwebale nnyo mwebali ebyansi tukola ki tujja njagadde okuwa embeera y'omulwadde bwali embeera gy'ayitamu ne ripooti yennyini ekulaga kyekyaliwo salisti naye ekirala kyenjagadde kyenyinza okukkiriza nti kiri nti oli ayinza okulooza akabadi naye omanyi wano tewali nnyama wano okugjako abantu abaagejja ebitakwatagana ne libagumba si ekintu ekikubawo kisobola okudamejingawo tomanya so lwakubandi kati ono owekisemi nti yapapa bupapi oba yalowooza ekyo teyakalingawo tests na scan ziraba kyakola ayinza okuba yafuna okutya oba yali under guidance and pressure ayinza okuba yafuna okutya kati pressure ogimanyi bweyinza ne magnitude y'omugenyi gw'oyina mu kitundu kyo kubanga for example senga ofuna omukisa nga oli wakalwaliro ne bakugamba nti President Museveni gwe baleese oyinza n'okutya omukuba empiso nga ye yennyini ayinza n'okukubulira ekyokukola kola bwoti n'okikola naye nga mu bukugu bwe obw'ekisawo tosobola kukikola so the magnitude of a patient can be a bit overwhelming to a doctor so whatever happened however tubakubiriza okubeera professional nga babikola mubere professional temukyamuukirira kuba omaliriza osse n'omulwadde kubanga ekiwundu bw'okisiba ekisemi nti ekyo kivundirayo ate buvundizi so kigamba nakyo those are all the questions of you know ebibuuzo ebyokuddibwamu bingi awo naye ndowooza mu byonna kati nze kyenzikiriza omukulu yafuna yali damaged his body was damaged atuwadde ne ripooti ekyaliwo ku poliisi ebadde ekyanoonyereza yagiwadde ekyaliwo yenge yali ku siini kubanga ate kikwata ku ye ripooti yagibawa ate n'ekirala lwaki bagendako ewa Bobi Wine ne bamubuuza ebibuuzo bino
nga poliisi kubanga kati honestly nze ku nsi bwe banoonyereza kuki bulijjo ffe bwe tukola emisango bakuyita nojja nonyonyola oluusi ne bwoba tewabaddewo olowooza poliisi bo bamutaddeko okukuba emmotoka zaabwe amayinja kati bamutwalanga nti bombi tekirina buzibu nze kakati ate ndi ku sayidi eno tekirina buzibu lwaki tebagendayo ne bamuinvestigatingako baba bagamba nti yakola kino ne bamugamba nti kino kyo wakiraba okimanyi nti abantu bakuba amayinja kati ye ababuulire because kati ye wali ayambako okukola statement fayiro okuwera bagambe ono omumanyi abagambe nti amaze obbagamba nti oyo gundi ababuulidde bonna ebyaliwo ababuulidde yalagira okuba ebyo nedda ebyo kati biri ku sayidi emu kuba kati poliisi yejja kugamba nti nedda ebyo tebiri official naye ebyo biri ku sayidi emu njogera ku sayidi zombi nti kakati kuba poliisi ogimanyi ekugamba negamba Nurudini neighbor yakoze kino nekino nkwetaaga ojja okole ki statement tukwagala otuwa obujulizi otuwe statement si bujulizi kola statement otubuulire kyali okusinziira ku gwe nga eyewitness oba neyiba kubanga wali babikola kati biri byonna bye bigira kuba kati bagundi babaddewo baani ba Edi Mutwe kale omulwadde bamuleke bayite Edi Mutwe otegedde amuga twakulengedde mu ka video tubuulire kiki ekyabaddewo awo otegeera baleme kunoonyereza wala kubanga kati ye wali nze ndowooza that is anaabaddamu ye ayina obudde bwabwe ate poliisi kale bagaane bugaanyi bo weebali ebasoge bagaana ate kiba kirala so mu bufunze tugambye byonna nga bimaze okuggwa ekyabaddewo kyolowooza ekituufu n'ekitali kituufu tusigaze humanity kikulu nnyo human because at the end of the day oba Bobi Wine yafuga oba Museveni oba muntu oba ani oba Obote bonna bafuga baki bonna bali bantu kakati gwe bw'otandika okulowooza nti waliwo abantu ennyo okusinga abalala awo oba okagudde okay akadde kalaga kampeddeko ogamba nti aba Engo Tours and Travel abo bakwano baffe nnyo aba Engo Tours and Travel be banno abavaayo okuteekateeka ebyentambula mu Uganda bakutambuza Uganda yonna nga batambulira wamu n'ezinga yaffe experience nti zinga yaffe experience yo gwayo gwakukulaga bifo ti wano gundi have the experience of Uganda bana batera okuva ebweru eyo mu America Bungereza oyagala kujja Uganda kubaako byolaba wekwate bango Tours and Travel be banno ddala mu nkola ey'entambula zaabwe naye njagala drone yammwe ya silver nkugambye silver grey waliwo neya green we have a green one naye erabika bulungi nnyo we have a black one naye nnungi nnyo but gwe kyoba omanya nti kunguluza bikanga emmotoka eza bulijjo naye bw'oyingira munda ate kiba kiralamu gw'okimanyi nsinga kwagala eya silver bannange emmotoka eyo nnungi nnyo mwokyajingira essimu essimu yo gikyajinga oteeka ebyokunywa byokulya mwakola emmotoka eyo n'otambula n'ogenda bulungi gy'olaga nga toli mu kupapambwa tubafunira ku ssimu kimmwe enamba ojja tusanga ku 0764 55 53 eyo namba yaffe 0764 55 53 eyo namba n'endala ezo zolaba wansi ezo waŋŋambye nti muziteekayo eyo yange yebeerawo wansi nezino ezagundi eziriko ezango squeezeback eyo gwe bw'obirabako tubuuzeeko mu ngeri ey'enjawulo tukubira essimu tuweereze message ne bw'oba weebuuza bwebuuza era tukwaniriza tetulina buzibu bwonna emiwendo gyegyo waliwo eya silver inenge tulina twali tuva ebweru naye tunona ku airport ne tusooke tuyingiza mu kololo omwo ate engera ne twolekera Jinja awo n'ogamba nogamba Engo Tours and Travel
mwazze kutereeza bintu by'e Kampala wano ne Uganda abantu baginyumirwe omuntu aleme kulowooza nti nno Dubai joyina tolina kuva bulayo ojja ate ogule emmotoka ate mwezi ebiri oddeyo gamba n'abamu bamanya nti nzize nvudde Bulaaya tuse mu Uganda nfunye ngo tours and travel emmotoka yiyo ate bakuweeramu ne driver ali soba ali very soba kati bino ebintu by'okubeera wano n'obeera ovudde Bulaaya otuuse kuno oyina emmotoka abantu abamu engeri gy'abavudde e Bulaaya n'emmotoka okugivuga kiba kigumu nnyo